Bruno ke bamanyi misango mingi gye buvuddeko abadde negwagulana naye olw'omwana kati ate ggwe Bruno nze nali namwesonyiwa first of all nemulekerayo neŋŋamba nze sijja kukola bino naye alina ekintu kye yankoze ennaku nga nnyo emabega ate yakikoze mu family okitegeera kati neŋŋamba naye nenebuuza abantu baagala ki tebaagala mirembe okitegeera yakoze ekintu ekisembayo nti kati sikyazza kintu kyonna sirina kyenziza nange nekyayi kyayedda kubanga kye yakoze kibi. Mwatandika mutya ne Bruno okutuuka nga muliwe bumbeera eno? Bruno alabika yandaba ku socials kati nakontaktinga kazini wange alina kazini wange they are friends alina enamba ye namukubya namugamba come to Middle East nagenda ku Middle East so as they were eating they were conversing my cousin told me this so as they were conversing nabuuza about me how is Mariam because oh Bruno okay yeah nkutegedde kati nagamba nziza ngenda kujjawo ku dduuka lyo nkulabe namugamba no problem come and see me so najja I sat in his car netwogera nankwana mupaso nankwana kati nemugamba mpemu obudde okirowooza nayina okugenda n'ensooka nemwetegeeza so kakati nangamba give me a chance abawala banjagala naye nze sibaliiko I know nga wati wangamba so he was convincing me by then kati that was August last year kati I accepted him in January yeah I accepted him in January tutandika ebyaffe wemba sina kino mba nku expecting onyambe muko I know Brella lumu yarala nangamba mpaya asatu nga time is moving nga muwa wangamba rent nga nteekako ate nga nawe omwagala oba olina bikolera gw'oyagala nnyo anti kati omuwala waba ne ssente alina ebintu byatafaako okitegeera naddala nga tekigenda mukaliza bwe nkuwa 5 g'ennyumba oba ne nkuwa 3 ag'omwana aradde bwoŋŋambe kubanga nze yaŋŋamba omwana aradde era mu mutima neewuunya omwana ono aradde already siyamujjanja but I didn't go into details netubaawo nemuwanga upkeep nga wammeka oyo era ng'omumuwa era namuwanga 5 buli wiiki namuwanga upkeep ogambye ki buli wiiki mitwalo 5 yes kati ekirala eky'abantu kye baagala okumanya ki ekyabatabudde okutuuka novaano ga Bruno nkuwadde ssente zange tompadde budde onkwanya biki kiki nga we nakugambye nga ntandika nti alina kye yakoze because nali siri willing kujja it was useless naye alina omutima omubi gwe yandaze mumaze ebbanga ki nga temwogera ne Bruno? myezi 2 lwaki akuwa nsonga ki? naye kino nkyogereko nkyo kitugambe kati nina we nalinga mugulira engoye asa butiiki mu mukono nga bills za Bruno zibeera mu 5 6 4 oluusi 3 it depends ku kyajjeeyo kati nga mwambaza I didn't care nga aŋŋamba bill ebadde weeti nga nsasula ne WhatsApp z'oyo guy era nga ŋŋamba the bill is this mba nziyina so ye ng'agenda ayambala bwambazi nga gwe mami oteekayo ssente nga nze nteekayo ssente kubanga all that time when we were dating nalinga mukola ki musasulira engoye every weekend gajje mukono okundaba nga musasulira kubanga he had a court session abadde mu court awo emabega ne bano bagaya abakola video eba black market abadde nga mu court nabo emabega era ng'ozisasula nga ngamba lawyer ayagalayo akakadde well and good nenzikola nenkola ki nezimuwa netubaawo so it so happened nti no yajjayo engoye ezaasembayo nga ku Friday netukyankalana ku Lwokubiri kati bill eyo nga gyeri yali ya $59 nga sinnaba giclearinga after guy nabeera nga communicatinga nange my money the bill is $590 ate olina ogusungu gw'okwekyala kati jjukira twawukanye naani ne Bruno yayambala engoye
siri naye because you pay when you're with the guy. I know. Guys, ekitegeza bazimu banja ku dduuka. Sasula sasula kubanga sali naye. Tannazisasula. Ate n'ekirala lwaki sazisasula. Not only lwakuba nti nali njawukanye naye. Yali andekedde olubuto ate nga dduse. I know. Ate ng'olina oddulabirira. Ate nga nina oddulabirira. Kati sente zirabirira omwana. Yakitegeera nti oli lubuto. Yakitegeera. Sente zirabirira omwana. Bwe yakitegeera reaction ye yali etya? Yasooka n'angamba ndugyemu. Ne mugamba Bruno sigenda kujjamu lubuto. Kuba kibi ne mu Bible bakigaana. Ne mugamba sigenda kujjamu lubuto. Nze I'm 34. Omwana gwenzaako alina emyaka 7. You understand? So I've been dating. Already olinaayoko ku mwana? Yes, ninayo omwana wa myaka 7. Namuzaala ndi 26. Kyava kugamba nti wali omwagalako mwana. Kati waki agamba nti nali mwagalako mwana? Lumu yakebera essimu yange. I know. Nakitegeera nti yagikebera nga nina best friend wange ngamba Bruno has made me pregnant. I think I've been dating before I don't get pregnant. Like I was blowing away. You understand? Ye nkwasoze zanguwa. Ayanguwa. Ayanguwa kati abadde etinzeeko. Ababaddeko naye. Sinaye. Naye abadde etinzeeko. Ku basajja ab'enjawulo. Ku basajja. N'ogeraageranya nti ezono za sipiidi ntono ezizezanya. Kati nze nsobola kumanya omuntu ayanguwa. Kuluna zagira mu ddakiika mmeka. Yabagamba nti mupa. Kati gayi nagenda ku poliisi. Poliisi yakubira Bruno n'abavuma. Yes, Bruno yagamba poliisi. Naye ng'alaga ng'omulokole. Mama nnyabo. Wanje? Pozi nga tomumanyi ateeka Bible verses ku WhatsApp. Buli kumakya. Afternoon. Si mulokole. Omulaba ku fanero. Mukwano. Oza buli mulokole aliho. Mulokole wa status. Wa status. Okay. Bruno kyalaga mu kamera si kyali. Abamumanyiko on a personal level. Bakimanyi kyenjogerako. Nti ki? Wamutadde. Wenaza okolera kino. Wamutadde. Nga wenkugambye nti ayina kye yakoze ekisembayo. Okitegeera? Nengamba temwagala abantu balungi. Zaabika emipiira. Kati wajjale ng'alese child support. Tasobola muleeta. Ng'azigyewa ye. No, ne wazifuna tasobola muleeta. Bruno ayino? Tasobola muleeta. Ayagala nnyo akasente ke. Era nga omulabye nti nno mubaamu help biki. Tasobola leeta child support. Ate si gwe njagala. Si gwe njagala. Oyagala ki? Kiki otegeeza nti? Ogambye child support gweoyagala. Oyagala ki? Ekindeese? Anti ku kye yakoze nga kyenkugambye kyesajja. Lwaki tokitugambako? Yakimanyi kye yakoze ate yakikoledde mu family. Mugambe takiddamu. Tokiddamu Bruno. Kye wakoze mu family. No jinga awe. Obimanyi bye wakoze tokiddamu. Kubanga nze nali nkulese nga nsirise. I know. Okitegeera naye wandaze. Nabingi byosirikidde. Nti atega waggulu, ninatega wansi. Kyewandaze kyovola balero ndi. Otherwise nali nakwesonyiwanga nakuvaako nga sikuliiko. Era ddala. Bruno kye wakoze kyonna. Naye omwana gye nali wakoze. Oba wakoze munazaalo wakoze